Mama wange ye kati ko ali kati ate biseera byetwale wa gundi twali kati tukozesa gundi katadooba. Mwali mukozesa tadooba ate nga muli mu nnyumba ya ssubi. Ya ssubi. Amusoso. Kati mama wange ye mukade okugenda kale okukola okupapa nnyo kati katadooba kaba ki ne kakwate gundi nnyumba. Kati omukwaka ate nalina emyezi gyali 3. Bino byonna ani abikunyumiza maama? Maama ne jjajja wange kuba kati ebyo baaliwo. Kati lwavaawo kati era nti era waliyo ne anko wange. Kati muganda wa maama we. Muganda wange kuba abantu bakuŋŋaana anko wange n'ayingira mu muliro ogwo kuba yagaa nti no omwana w'omwannyinaze tagenda kukola ki tagenda kufiira mu nnyumba. N'ayingirayo n'ansika nga nja kawasimu n'akasuka ebweru ne bantwala e Mulago omutwe guno gwole. So kati okuza olina ekyo ekiwundu okuva ng'oli mwana muto? Era nkuze nga nkiyina. Kibeeranga kikusiiwa? Kunnuma omutwe gwo kale gunnuma. Amusoso. Naguma era nze seetaaga kuba mbeerawo nga ntudde kubanga sikyaleka kyensobola. Era n'okusoma era kati kwandimana kuba kati nakuvaako. Wasoma paka mu kibiina ki? Nakuba mu kyakutaano. Nga bw'obeera mu kilaasi owulira otya? Anti yange omanyi eby'ekibiina seetaaga kundeekaanira. Nga toyagala kuwoga. Kasandeekanirwa nga nzirika nguleko. Ekitegeeza tosobola kuwuliriza musiki kurani biki ebyo? Osoma ddiini ki? Sijja kulimba ndi mu Katuliki sijja kulimba. Ate wali buzibu olw'okuba olaba n'ebikkiridde sigenda kujajinga bw'otyo bwe wazaalibwa yeyo yeddiini yo gye yagaliremu omuntu era waakubuuza yogera ng'oli proud nti ndi musajja mu Katuliki. Musajja mu Katuliki. Yes. Amanya go gwani? Nze Mukibi Jovan. Mukibi Jovan. Kati bizibu ki mu mwana ono byayitamu? Kubanga ye atugambye yayise mu mbeera ya kubonaabona naye okubonaabona tatubuulidde. Atugambye kimu nti omutwe gubeera gumuluma azirika byebyo bizibu bibiri byalina. Jovan talina kyalina. Jovan akuze n'obulumi bwe ng'omuntu kuba jjukira yasooka kubeera na maama we. Maama we n'amuleeta n'amusuula ewa jjajjaawe. Amusuula wa jjajjaawe kati naffe bennyini basenga be. Era obuyambi butono Jovan yeetaaga obuyambi nga bw'amaanyi. Olw'ebisago bye ebyo byalina. Malamu. Amaka malamu. Ate badde saabibuuza omwana muto. Yagadde bibuuza gwe sengaawe. Kyobola amugambye asooka aveewo. Maka malamu. Kubanga nze yenze senga w'abavubuka bonna abali ku mutimbagano wano. Aga amaka muliro tegagakwatako. Ngaawe kya waggulu. Senga akakasizza ensonga. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Kigozi nesimye nnyo okubalaba olunaku olwaleero. Ndi ne muganda wange ono sinaba kumutegeera linnya naye waliwo oba muganda we ali Saudi eyankubidde simu n'agamba ati agendako ewaffe olambule ku muganda wange omuliro gwamwokya nga mwana muto naye akuze n'ebizibu okuva nga muto paka kati. Abali ku HK Media osanga basobola okubaako n'engeri gye bamuyamba. Njagala tuwulire ku mboozi y'omwana ono obulamu bwakuliddemu okutuuka olunaku olwaleero. Mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Aba Platinum Wellness Spa be bateekamu omusaayi kulaba nti kyetambulira ddala bannaffe abannakyo T-Hub ate nga n'aba Daxin Collection bano bakusuubulira ebintu okuva e Dubai nababikutuusaako ku mulyango w'obeera oli. Nsanyusa okulaba. Oli otya? Ndi bulungi era kati era si bulungi kwa kasonga gunene omuto gunsumbuwasumbuwamu okukatonda. Gubeera guluma gutya? Gumala lwanga kale seetaaga kukola seetaaga kulowooza kasandowooza nga nzirika nkola ki? Ng'ozirika nga ngweri kuba nsonga kodo obwongo buli wane no kumpi wano. Abasawo bwe bagamba
kuba ate era bagendako okone mu ddwaliro abasawo ne bagamba muno wane mu Uganda tekisoboka tweraga kale genda egundiwa India ku gundi ku miliyoni 3 okunzijanjaba ate nga baga nina emikisa 3 okuwona n'obutawona. I'm so sorry. Emboozi yo gijjukira engeri omuliro gye gwakokyamu? Ngijjukira. Ginyumize? Era naye nkyali muto nga nkyabeera ne maama wange nga tuli eyo kale tubeere ku mazzi mu kyalo. Mazzi gaawo? Ebuvuma. Ekizinga ky'Ebuvuma kiriwa nakawuka? Ekindi yewa? Ntebe Road? Buyikwe? Wali obeera ne jjajjaawo azaala maama wo? Ne maama wange yennyini kubanga nga maama wange ye agendera kwa kinaakola nandeko mu nju ye kuba twabeeranga mu nnyumba yali ya ssubi. Kati maama wange yali ya ssubi. Kati taata waaliwa? Taata wange ye yafa. Dadi wo yafa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ng'olabye. Kati bwe yafa n'akulekera maama wo? Nasigala ne maama wange. Ne jjajja azaala maama wo? Nga nkyali mwana muto baby. Kati olwatuuka kati ye maama wange ye katiko kati ate ebiseera ebyetwala ewa gundi twali kati tukozesa gundi katadooba. Mwali mukozesa tadooba ate nga muli mu nnyumba ya ssubi. I'm so sorry. Kati maama wange ye mukade okugenda kale okukola okupapa nnyo kati katadooba kalaki ne kakwata gundi nnyumba. Kati omukwaka ate nalina emyezi gyali 3. Bino byonna ani abikunyumiza? Maama ne jjajja wange kuba kati ebyo baaliwo. Kati olwavaawo kati era nti era waliyo ne anko wange. Kati muganda wa maama wo? Muganda wange kuba abantu bakuŋŋaana anko wange n'ayingira mu muliro ogwo kuba yagamba nti omwana w'omwannyinaze tagenda kukola ki tagenda kufiira mu nnyumba. N'ayingirayo n'ansika nga nja kabwasimuliro n'akasuka ebweru ne bantwala e Mulago okujjanjabibwa. Kati era ne bazijanjabako maama kati maama ye kati nga omanyi besente olwamala nandeeta ewa gundi wajjajja wange azaala taata alina emyaka 5. Jjajja wange nandabirako ekyandabirako naye ng'era ndwalala nnyo. Jjajja wange era nantwalako anti kati genkugambye mu ddwaliro wano twagendako ekiruddu ne tugendako nene Mulago egundiwa Mulago eyo kuba yali omusawo kuba gwali watulagiridde. Kano tokakwata tokanyeenya. Yali omusawo gwali watulagiridde. Ne tugendayo kuba kati omusawo yatugamba kati sikyasoboka. Dinene kale lyaguma. Kati kumbuno nze bandiyisaako kola ki okungira kola ki okunkolako sajjala okunzijanjaba obulungi omutwe guno gwole. So kati okuza oyina ekyo ekiwundu okuva ng'oli mwana muto? Era nkoze nga nkiyina. Kibeeranga kikusiiwa? Kunnuma omutwe gwo kale gunnuma. Nga gumuguma era nze seetaaga kuba mbeerawo nga ntudde kubanga kati sikyaleka kyensobola. Era n'okusoma era kati kwandimana kuba kati nakuvaako. Wasoma paka mu kibiina ki? Nakuba mu 5. Nga bw'obeera mu kilaasi owulira otya? Anti yange omanyi ebyekibiina seetaaga kundeekaanira. Nga toyagala kuwoggana? Kasandeekanirwa nga nzirika ngweko. Ekitegeeza tosobola kuwuliriza musiki kurani biki ebyo? Osoma ddiini ki? Sijja kulimba ndi mu Katuliki sijja kulimba. Ate wali buzibu olw'okuba olaba n'ebikkiridde sigenda kujajinga bw'otyo bwe wazaalibwa yeyo yeddiini yo gye yagaliremu omuntu era waakubuuza yogera ng'oli proud nti ndi musajja Mukatuliki. Musajja Mukatuliki? Yes. Amanya go gwani? Nze Mukibi Jovan. Mukibi Jovan. Maama we akyaliyo? Maama wange era akyaliyo. Ali luddawa? Kuba kati era bulijjo yabadde kamuwuliriza bulijjako naye yangamba buba aligundiwa oba ndeeba yangamba alindeeba
Ndeeba Mubende. Amanya nga Mubende. Yafumbirwa kati Mubende. Yafumbirwako eyo. Kati ajja n'akolerako mu Kisenyi ate n'amala n'addayo Mubende. Omulimu gwe gwa shifuti bamukyusa. Ebyensi bwe bikyuka mbeera yansi ndowooza. Akulabako mami. Kati ebbanga liweze emyaka gyo giyiseewo. Mama we yamusuulawo. Yandeetawo wajjajja nga nina emyaka 6. Ng'olina emyaka emeka? Nalina emyaka 6 jjo. N'akuteeka awo taddanga mukudda paka kati. Kati olina emyaka emeka? Nina emyaka kati 18. Oli musajja okuze kati. I'm so sorry about that. Naye Mukama bw'aba akuwaniridde ng'okyali mulamu okutuuka mu kinene ekiseera, nze ndaba nga waliwo essuubi ery'okula ery'okuwona. Yeetaaga obuyambi. Wakati era obulamu bwange buli wano ku kaana kagundi akawompa kali wano. Buli awo. Kati obulamu ng'okula tonnyumiriza ompisiza mu Samawe bwali butya? Era kubonaabonera ng'okumanyi. Nyumiza. Yagala mpulire kubonaabona okwo kuwayitamu n'akulaba wano essaawa eno yeetaaga okumanya okuza otya okutuuka wano n'omutwe guno. Era nkuliza era anti ng'era ne jjajja wange era nkulira ku ddagala. Ddagala linkuumye bagula era basobola ligula naye ate mmira ku makya n'olweggulo era kati essaawa zino zibeera 12 n'okuumya eddagala. Eddagala ly'omira olimanyi? Ndimanyi era ndirina ne mu nju omwo. Baliitaani. Kale sijja kulima nti ndimanyi erinnya naye anti era ndirina omunju. Tewali buzibu lireke mbadde njigasumugira mukolako brain test. Naye nga eddagala olimanyi ly'omira nga singa baba balikutumye ka nga liweddewo agently osobola oddireeta. Ndireeta ndimanyi. Kati muli eri otegeera bulungi bwondaba ontegeera nti oyo omukyala namulabako jjuki memory ye ekola? Kola bulungi nnyo, tegeera bulungi nnyo. Toyina ky'osobola kwerabira ne bw'olaba ekintu oba okyakijjukira. Asobola kwerabira. Obwongo bwo bukyakola obulayo okugira ku kala kino ekiwundu. Ate ndi sure kirabika engeri gy'akibikka. Kati ebbugumu liri terikigana kukola ki? Nze gula seetaaga musana. Tewetaaga musana. Tweragerako ttaka. Maama we yamuzaalayo omu yekka oba yali ayinayo baganda be abalala be yazaala? Jova ninga olabye n'ebizibu. Ensi yakuyitamu buyisi. Oyina ebirooto? Oyagala kubeera ki singa Katonda akuwa chance nayo? Era njagala kubeera mukozi nga sikulimbye. Oyagala kukola ki? Singa obadde olina chance ng'osobola okukola olowooza muli bwali badde ki? Abantu tulina ebirooto. Nze nga ngamba nti nze Hadija njagala kubeera bwenti mu myaka bwegati. Nandibadde era musawo. Walibadde musawo? Bambi. Naye okimanyi nti okyasobola okyakiivinga nga Katonda akuwadde chance n'owona. Era nkimanyi kuba kati era gino emyaka era gye mmaze kuba nkimanyi Katonda akyankuuma. Akyakwagala. Kuba kati nagira ku myezi 3 kuba lino eggumba lyasiya ne kubbamu ekituli. Ng'olina ekiwundu ky'okumutwe. Kuba kati akawombo kano kasukira nga kali wano eno wakati. Twagenda okulaba ne kasembere kajja wano eno mu maaso. Ng'ak'abaana abato kakomyewo eno. Kale wano eno anti oli basinga babiri. Kasembere ne kajja wano eno. Nga kakuba. Awatali wabi. Bw'aba kibikudde n'abanga babiseeko senga agweri kano akalibaliba ayiko kalibaliba kaba kaweddemu.
Giovanni, kati obulamu bwo buli butya? Olya bulungi? Ndya bulungi era. Engalo talina nzirabe. Ate era nga neetaaga nnyo okunywa. Tozikweko engalo zitulabe. Neetaaga nnyo okunywa nze. Ng'omanyira ssente. Kiki osinga okwagala okunywa? Era neetaaga nnyo okunywa gundi ki butunda ng'obwo. Kale ebintu ebikamula obutunda ncungwa ng'egyo. N'ogula obutunda ne weekamulira. Kati olunaku onywa obudomola bw'obutunda nga bumeka? Buwera 5. Obutunda obudomola 5? Butanti onywa bulungi. Banga matino nina kugira ku gundi kuki? Kandi obulamu bwange era mazzi. Bakikunnyonnyola nti olina okunywa ennyo amazzi. Mu ddwaliro. Mwagenda ebyokunywa mu ddwaliro. Ebyokunywa bitwalingira tulina kukola ki? Ati ng'omanyi ssente. Bangu era tunywa gundi ki mazzi oluusi. Nga ebyokunywa tebiriiwo. Ng'onywa mazzi. Kati mubeerawo mutya ne ssengaawo? Mbeerawo era naye nga nkumakumako awo. Ndera okweyiya mbeerabeerako awo naye. Senga teyagala kutuula mu kamera gy'osabire mutabani wo obuyambi ng'otudde. Leeta akatebe wano. Senga w'abaana leeta akatebe. Jangu otubuulire obulamu bw'omwana. Omwana ayinza okuba akyayogera n'agwa eri ate gwe osinga okumutegeera. Giovanni. Ayi. Kati obulamu bw'essaawa eno ku myaka 18 oyinamu ku ssuubi nti Mukama banaye ate tomukoono ntiisa. Oyinamu ku ssuubi nti Mukama agenda kuviirayo. Omanyi njagala nnyo okukola n'abantu abayinza. Era ndimanyi. Kimanyi era ndinamu essuubi. Kati bizibu ki by'osinga okusisinkana ggwe ng'omwana omulenzi ali mu mbeera bw'eti? Bingi era kubonaabona guno omutwe gwe bukulu gunsumbuwa nnyo ge mazima. Waliwo olwokera ku makya nga olina mood swings ng'oli munyiivu onyiganyiga ovaako? Sinyiganyiga nnyo esinyiga. Senga tanyiganyiga like tekimu depressing n'anyiga omanyi mulimu omuntu n'abeera awo. Anti kati olaba omwana ono mubaamu kairwanyiiga oba oluusi ssente zibuze ez'amakerenda tayinza kuba nti ssente zakubuze oba ebyokunywa ng'ebyo tolina ssente kati ngenda kukola ntya amakerenda gaweddewo kati senga kale ebintu ng'ebyo yabaawo omuzira kisasobola omuyamba ng'omuyamba kuba ye olwedde mulima somera kunamba kuba enkuba yina etusinga. oli 075 68 97 55 eyo eya Airtel. MTN eri 077 95 62 84 esembyawo 7. Nsobola okuyamba Giovanni nga bw'ali ne bw'atunula. Kati bizibu ki omumwana ono byayitamu? Kubanga ye atugambye yayise mu mbeera yakubonaabona naye okubonaabona tatubuulidde. Atugambye kimu nti omutwe gubeera gumuluma azirika byebyo bizibu bibiri by'alina. Giovanni talina kyalina. Giovanni akuze n'obulumi bwe ng'omuntu kuba jjuke yasooka kubeera na maama we. Maama we n'amuleeta n'amusuula ewa jjajjaawe. Amusuula wa jjajjaawe kati naffe bennyini basenga be. Era obuyambi butono Giovanni yeetaaga obuyambi nga bw'amaanyi. Olw'ebisago bye ebyo by'alina okiwulira. Kati ate ffe bennyini basenga erina buyambi busobola kukola ki? Kuwa Giovanni obintu byeyeetaaga nga ffe. Eriva tuddusa ne tubagamba bannaye mutuyambeko asobola kyalina yeetaaga biki na biki? Amuyambe. Talina nguyi, talina mufaliso, talina ssente z'eddagala luusi zibaawo. N'ebyokunywa ebyo n'ebyokulya basobodde bamuyambako. Basenga mulungi. Ate kati nina omubeera olwedde kati nze taata yali adda ku nze.
kati alinamwegaana ate aba banaakola ki era nesengaawo era nze nzira ku kitaawe taatawadda ku nze era kuba mukama amuyita mangu nejeva nti yalaba ku kitaawe mazima amatuufu era amanyi ffe kitaawe yafaaki kitaawe yafa akisidenti era afiirawo gundiwa kulwekasenyi bayitawo wa ku luguudo olugenda ekasenyi wano wa bayitawo Ntebe roodi naye ku lugenda ekasenyi weyali nkumba weyali abeera ayafuna akisidenti ng'agenda okukola kati mba ndi awo bankubira esimu baŋŋamba jangu olabe mwannyoko kati nsituka wano ngenda okumulaba nentuukayo ne bba wange ne tugenda okutuuka amutwala ewa emulago bamutwala emulago olwo olunaku lwe baali bamusiibula ate lwe yafa naye nga ngambye ninayo omwana wange kati nganza jova ne simumanyi nina omwana wange nakola ki bwe nazaala kuba jova yaleka abaana 3 oyo ye mukulu abawala be bato kati kyogamba abakyala be yaleka bazaalira mu mwezi gwe gumu kubanga bw'aba yaleka ono ng'alina emyezi 3 accident we yagifuna yasooka n'abeerawo layitoni ali myaka 12 layitoni adda ku oyo kati accident we yagifuna yasooka n'abeerawo n'abaawo no accident we yagifuna yamala omwezi ogwo gumu kati bamusiibula emulago lwalinaku lwa 5 ng'enkya lwa 6 nga lwe ngenda emulago mulaba mba ndi mu nnyumba omukiyugo njoza engoye ng'omukazi ankubira esimu ng'angamba mwanyoka afuna kati ekitegeeza mu ekyo ekiseera we yafunira accident yali alina abakyala ab'embuto 2 ono yamufuna akyali ku ssomero mama woono mama w'oyo bafunagana akyasoma bw'oŋŋamba nti ono wa myaka 18 ono ye mukulu ate taata we yafuna alina emyezi 3 okufuna omuliro oyo yali wa myezi 3 nga talina mama w'oyo yamuwa bwiru buto ne bekola ki ne baawukana kati atuuka okufa ng'ate alina mama wa layitoni ekitegedde nga gwali naye kati ekitegeeza mama wa layitoni yamuzaalamu abaana 2 omu ne mama wa tisyamita n'amuzaalamu omwana ogwo omu tebaana be yakomako bambi mukama amuwummuze mirembe nga mulabye n'omwana olabye naye baaba kati maama woono omwana bwe yali amubasuulira yabagamba atya amutadde mu kika kye naye akoye okujjanjaba ab'ekika kye amulabirira mwali temujjanjaba mwana ng'ajjanjabibwa naye kati weewunye kati oli omukazi olwedde yali muto yeetaaga okufumbirwa nze naali muwasiza yalina okugenda afumbirwe senga w'abaana mbuuzizza ekigambo ono ye senga w'abaana yennyini yeko wali muwasizza mwana muto ng'alina okugenda okufumbirwa olw'okuba yabazaalamu teyazza musango agira obulamu bwe atambuza obulamu bwe mwanyina zaafuna kati nze naali mukoledde ki ebidiba bidandanyini byo nga babaddiza mwana namuleeta naye yadde muyina ebizibu oyina kasimayiro ate munaanyi bakugamba olutanyoko terukugaana kwebaka kyaliko osobola tandisa ebintu byange wentyo kyogitandika ndi munakuwavu egenda okuggwako nga nze nsinga essanyu naye bannanga ab'oku HK Media wano bo bammanyira yadde kale mulina ebizibu okuumye kasimayiro sirina kyakola kuba kati nabimanyiira sirina kyakola ne bwe naasiba feesi akyasiba feesi gwe okaddiwa nze nkaddiwa kale myaka nkaddiwe sijja kaddiwa lwa mwana kati yeggwani amanya gange agali ku ndagamuntu nze nababi pulosi nababi pulosi nali nga tebifaanana abifuna nali mmanyi bannababi baba babi ayira nsanze ndi mulungi mukyala mulungi bannababi mweddira ki naabi yeddira kkobe
yeddira kkobe wamma kiti ere balinzibbula bubbuzi gwe g'okundaga muntu naye gali kundaga muntu kati waliyo amalala erinnya ettuufu ery'ekika nze Namigadde Prosi. kati lwaki eryo si tewateeka kundaga muntu kitegeeza siri eriryo no Namigadde oba erinnya nababi lyange. Namigadde Pros Nedda ndaga muntu nateekako Nababi Prosi. Erinnya ettuufu ery'ekika kyange nze Namigadde Prosi. kati gwolinayo ku baana baabo oyo Ssentongo wuuyo yoyo antooledde salaamu seeka yeyo seeka masha allah abaana bakuliza mu ddiini abaana mbakuliza mu wano we muli omwami yeyaggulirawo nange omwami eyangulirawo n'azimbira yeebale kuzimbira kayumba omuntu okubeera ku Kampala ng'olina woosula nga tebakubanja it is very amazing eyangulira n'azimbira nfumirewo abaana naye lwakuba naye Mukama yamutwala maama I'm so sorry maka ge amakulu geegali nze ndi wano otegeeza ki amaka amakulu nze ndi mukyala muto oli ye mukyala mukulu lindamu mwesula muti kumpimpi mujja wasula wali maama ekintu nga mukikwasaganyiza maama mpola mpola aji bwe yagiranga nga kirire wamalanga ayambuka eri tukuza n'abaana abakuze nga tukiinaamu buzibu asenga nyumiza ku mboozi negenda kunyumira omwana yeetaaza okumuyamba obuyambi kati akuba ku namba kyeyesimu eri 075 68 87 55 eya MTN eri 077 95 62 84 kati ogambye buyambi kino kiri mwetaaga engoye obujjanjabi emifaliso oluusi bitubula nga tetulina Jova wuuyo omulaba mulema asobola kirasobola tema yadde omuti tasobola kusima yadde n'omuga nti tema ebikata bitaano tabisobola amakerenda gagenda gabula mu ddwaliro lya gavumenti ng'olina kukola ki kugagula mu private ate bagaseera okunywa okwo nze sukaali wange naye namugoba kati oyo ayagenda okunziza ate ku bya sukaali yakuteeka ku puresa ya sukaali ate butunda ate juisi kuba olw'omuliro guno ogumubba ku mutwe gwetaaga okunywa wetaagayo ka firiigi gwetaaga okunywa bannange gwe wenaasobodde osobola okunoonya kusenga ku namba ze z'essimu oba okunoonyako nze kenyini Adija ku namba yange y'essimu nja kubeera mutuukako bulambalamba kati kale kusenga tetugaanye Jovani mulwadde naye awezezza emyaka 18 afuuse musajja kati Jovani gw'omulaba otya waba afunyeyo omuntu gw'abeera naye nga bwamulabirira nga we batambuza obulamu nejjajjawe kye yali asaba nti Jovani ku myaka gy'alina oba afuneyo omukyala yali badde afuna omuntu gw'abeera naye omwana we n'alema kuzikirira wakati Jovani akuze naye akuze talina maka ayina ekibanja naye talina maka kitegeera tasobola buvuma era ekyataatawe naye kati talina maka ohulira talina kyasobola kukola nti aneezimbira kati gwe muli eri bw'omulaba nga ssenga w'abaana nsonyiwa okukuluuza gw'omulaba ali ati mulaba ategeera naye munnaaye mulaba ategeera waliwo abazadde nga nabo balina abaana nga agamba nti nze Jovani simulabyemu buzibu talina buzibu nti wamubbi wamuyaaye si ekyo twogera ku maka gali amaka mugali stede ensonga azikwasaganya amaka malamu naye kigozi ndabye amaka malamu ate badde sabibuuza omwana muto yagadde bibuuza gwe sengaawe kyobola amugambye asooka aveewo maka malamu kubanga nze yenze senga w'abavubuka bonna abali ku mutimbagano wano ago amaka omuliro tegagakwatako gayokya waggulu senga akakasizza ensonga kale kati yenna omukyala ali eyo ng'osobola okubeera ne Jovani wange ono titwagala mukyala mukulu nnyo oba ng'olinayo omuganda wo mukyalo
osobola okumutuwa ne batandika obulamu Jova Jova. n'ekibanja sikyo akirina oyagala ayagala twadde awulidde ensonyi bali ku HK Media bwetyo bwembeera mwamanyira nkimanyi basagala nnyo programu nebowa nnyo ne tukaaba ne tukoowa ne tusinda kiba tekinyuma naye twogeramu nga bwe tugereesa ate nga bwe tudda ku mulamwa wenna asobodde okuyamba Jova neyo enamba yaabwe y'essimu kozi ate bw'oba tosobodde kubafuna oba nga teriiko abantu b'omu byalo eno amasimu gaabwe gavaako osobola okunoonyako ku nnamba yange yennyini ey'essimu nembeera nga tukikwasaganya bulambalamba munzikirize basibule naye njagala okweyongeza ssenga ono mbe nga nyumyamuko naye emboozi ey'ekikyala oluvannyuma mu paati 2 ambuulire ye ne mukazi mujja bakikwasaganya batya yenze HK Media Hadija Kigozi twesange mu paati nange